Mbalamusizaako kansubire nti mwenna muli bulungi. Amanya ndi Judith Mugaba Chaita nga leero ngenda kubabuulirako ebitonotono byemmanyi ku kika ky'emmamba. Ekika ky'emmamba akabbiru muguya ow'ekika ye Gabunga, obutaka bwawe buli Sagala eBwaya mu Busiro. Omubala gugamba nti akalya kokka keketendo obulyampola sirya mamba amazinywa eno si mamba namakaka gwendisanga mmenvu n'ebikutaali birya. Emmamba kyekimu ku bika ebinene mu Buganda era kyekika kyokka ekiwasaŋŋana. Kino kibeerawo lwakuba nti ekika ky'emmamba kirinamu ebika bibiri, emmamba bbiri. Waliwo emmamba eya Gabunga ate ne wabaawo n'emmamba eya Nankere. Kabaka Bemba Musota naye yali yeddira mamba. Jjajja w'ab'emmamba ayitibwa Ddiira yava Masaaba mu Bugishu n'agenda ekirinnya mu Busoga, eyo gye yafiira. Mutabani we Mubiru ye yamusikira. Mubiru ye yasalawo n'agenda asenga ebumogera kati gye tumanyi nga Kinya. Emirimu gyabwe ab'emmamba abagenda okubeera awa ebumogera, emirimu gyabwe ekisinga obukulu kwali kuvuba wamu n'okuweesa embazzi. Kati ab'emmamba okuva ebumogera okuvaayo okusengera eKyaggwe, waliwo olugero si lugero ndowooza, waliwo kwegamba kyaliwo bwe kiti. Lwali lumu omuvubuka omu omutuuze ku kyalo Bumogera yagenda ne yeeyazika embazzi okuva ku Katenda mutabani wa Mubiru. Kati omuvubuka ono bwe yeeyazika embazzi eno n'akola ki ng'ayagala agende abajje eryato asobole okusobola okugenda okukola ki okuvuba. Katenda teyali mubi n'amwazika eryato. Kati bwe yamwazika eryato eri n'amwazika ki embazzi agenda abajje eryato lye. Kati omuvubuka n'agenda, bwe yali atema omuti embazzi neewanguka n'egwa mu nnyanja. Kati bwe yagwa mu nnyanja n'agezaako ginoonya bambi n'emubula. Kyeyava akola ki addayo eka n'agamba Katenda nti embazzi ekoze ki emubuzeeko. Kati Katenda yanyiiganyira n'amugamba tayagala mbazzi ndala okuggyako ki embazzi eyiye gye yamwazise. Omuvubuka kye yakola ng'agenda awakaabwe ng'abuulira abantu be ebintu we bigenze, ng'abantu be bonna bakola ki basituka nga bagenda okunoonya embazzi ya Katenda. Kati bwe baginoonya ne bagifuna ne bagiraba era ne bagimuddiza. Katenda yasanyuka nnyo olw'okuba nti embazzi ye gy'ayagala ennyo bw'etyo agifunye. Kati naye abatuuze kyabaluma nnyo nti nno Katenda yagaana okumuwamu embazzi endala n'asalawo nti nno balina okunoonya embazzi gye yabaazika yennyini gy'ayagala. Ne kibanyiiza nnyo ne bagamba nti nno bajja kola ki? Bajja kumukwasa. Anti bagamba nti nno ki? Bajja kumwesasuza. Anti bagamba batya? Omunafu akwasiza ku ggalo lye bwe bagamba, ndowooza bwe bagamba kale omunafu akwasiza ku ggalo lye. Kati nabo ne bakola ki? Ne bamwewerera nti luliba lumu tujja mukwasa. Lwali lumu Katenda n'ayagala agende akole ki? Avube ku byennyanja munnange. Naye bwe yatuuka ku lyato lye ne ligaana okugenda ku mazzi. Kyeyava akomawo n'agenda ew'omuvubuka oli eyamusaba ki? Bwe yayazikako embazzi. Kati n'amusaba ku lyato. Omuvubuka teyali mubi n'amwazika eryato era Katenda n'agenda n'avuba ebintu bye yali ayagala ovuba n'akomawo waka eryato n'alireka bwe lirina okubeera.
kati omuvubuka ono bwe yamanya nti no Katenda akomyewo n'afuna mukwano gw'omu ne bagenda bakwata eryato eryo ne baliteekamu amayinja mangi ne balijuza amayinja ne balibbira mu nnyanja. Kati omuvubuka n'agenda ewa Katenda n'amugamba nti nsaba ki? Nsaba eryato lyange walitadde wanga siriraba. Ko gundi ko Katenda nti eryato nalizizaawo we nalisanze. Katenda n'omuvubuka ne bagenda ku nnyanja balabe eryato we lyabadde. Eryato nga terikola ki? Teririiwo. Ne balinoonya ne libula. Omuvubuka naye n'akomba kwerima n'agamba saagala kirala kyonna, njagala lyato lyange eryo lyennyini lye nakwazise lye njagala. Mubiru yagezaako kola ki? Okutabaganya omuvubuka ne mutabani we Katenda, naye omuvubuka yagaana era omusango ne gujulira ki? Okugenda ew'omulamuzi. Kati omulamuzi n'akola ki? N'asalamu nti omusango gusinzaani Katenda, era abantu abatuuze baali batandise okuyita Katenda nti mubbi, nti yabbye eryato. Kati omulamuzi n'agamba omusango gumusinze era n'asalira Katenda wamu ne kitaawe Mubiru okuleeta ebintu bino wammanga. Omutango kugamba omutango oli nannyini lyato bamuweemu ebintu bino. Yabagamba nti ne balina okuddira abawala 10, abawala abato 10 bamuwe omuvubuka, ente 10, embuzi 10 wamu n'ebikomo bya kopa 10 okubikwasa ki? Omuvubuka oyo. Ate yo omuvubuka kye yasalawo n'agamba nti no mubonna abawala 10 be mundeetera mulina okuba mundagire mwannyina wa Mubiru. Mubiru bwe yaddayo eka n'anyumiza abantu be n'akola olukiiko wamu n'abantu be baakulira n'ababuulira ebibaddewo nti bannange kwegamba omusango gwe bazza si munene nnyo okuba nti no babasabye ebintu ebyo era baanyiiga nnyo ne basalawo okutoloka ekiro bave ku kyalo ekyo bagende ewalala. Kati obudde bwe bwaziba nga batika amaato gaabwe ebintu byabwe n'abantu baabwe mu kiro ekyo nga bakola ki? Basaabala ennyanja Nalubaale. Mu kusaabala ennyanja mutabani wa Mubiru omu gwe bayita Kisanje yalemererwa, yakoowa kwegamba. Bwe yakoowa kwe kusalawo okusenga ku kizinga ekimu kye bayita Buvuma. Ekizinga Buvuma yafunako ekifo kye bayita Amajjo n'asenga awo. Kati ne mutabani wa Mubiru omulala naye era n'afuna ekizinga ewalala kye bayita omuvubuka we bali bamuyita Muwuna, n'asenga mu kyalo bakiyita Namusoba mu Buzaama. Bo baasigala awo tebeeyongerayo n'ekitaabwe. Kati Mubiru ye kye yagenda n'asaabala era n'akola ki? N'atuuka eKyaggwe. eKyaggwe eyo nga Kabaka Kintu ye yali akulirayo. Kati Mubiru n'abuulira Kabaka Kintu ebyamutuuseeko gy'abadde abeera era lwaki azze okusenga ku kyalo ekyo. Kabaka teyali mubi era n'amugamba londa wonna w'oyagala okubeera obeerewo n'abantu bo. Kati Mubiru n'alondawo ekifo. Kabaka yakkiriza n'amugamba alonde ekifo ky'aba ayagala okubeeramu. Ekifo kye yalonda okubeerawo n'abantu be wamu n'abantu be yajja nabo bakiyita Kiwumu. Mubiru yagamba Kabaka Kintu nti mukugu nnyo mu kuwungula amazzi. Okuwungula amazzi ndowooza kweku okuwungula amazzi, kale yagamba nti mukugu nnyo okuwungula amazzi wamu n'okubajja amaato. Kabaka Kintu teyali mubi nga akwasa mulimu gw'okukola ki gw'okubajja amaato ng'agukwasa Mubiru. Era Kabaka yayagala nnyo Mubiru ne bafuuka ba mukwano n'abantu Mubiru be yajja nabo ab'ekika kye n'abawa emirimu mu lubiri okuba nga bayambako mu lubiri. Kati erinnya lya Gabunga lyava ku kubajja amaato kubanga Mubiru ono bwe baamuwa omulimu gw'okubajja amaato kyeyava akola ki?
abajja amaato mangi gonna n'agajjuza ku nnyanja Nalubaale kati nga bantu bagamba amaato ga mubiru gabunga bubunzi gabunga ku lyato kati okuva wano batandika omuyitaani gabunga mubiru yafuuka gabunga era gabunga yakulira ekika ky'emmamba. Ab'emmamba be bakulira emirimu emitono egimu gye bakola mu lubiri. Ab'emmamba be bakulira empingu ya Kabaka mu lubiri. Empingu ge magye ag'oku mazzi, amagye ga Kabaka ag'oku mazzi. Ekirala ab'emmamba be bakakasa Kabaka mu Bwakabaka. Kabaka baba tannatuula ku Namulondo asooka kugenda Bukeerere ewa Nankere okukula. Kati Nankere oyo amukolako emikolo egikolebwa nga Kabaka tannaba kufuuka ki nga tannatuula ku Namulondo. Nankere bw'amala ogikola era ng'amugamba nti kaakano ofuuse Kabaka genda olamule Obuganda. Awo Kabaka aba asobola okugenda okutuula ku Namulondo. Ab'emmamba be bakuuma olusozi lw'e Buddo. Kabaka kwatikkirwa Engule. Ow'emmamba akola omulimu ogwo ye Ssemanobe. Ssemanobe yakola omulimu ogwo ogw'okukuuma akasozi k'e Buddo okwo kwe bakola ki kwe batikkirira Kabaka. Ate omulimu omulala gwe bakola era be bawala amaliba g'ekiwu kya Kabaka era akola omulimu guno ayitibwa Kiyini. Ebyo bye bitonotono byemmanyiiko ku kika ky'emmamba. Ab'emmamba manyi bakola emirimu mingi mu lubiri lwa Kabaka naye egyo gye mbawaddeko gye nsobodde okubawaako naye nga manyi nti mulimu emirimu emirala mingi gye bakola. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza era mbadde nsaba mugendeko ku YouTube channel yange musubscribinge mujja kusangayo engero n'ebirala bingi. Bw'ogenda ku YouTube oyinza okunoonya Judy's Basket ng'otuuse ku YouTube then you subscribe. Mwebale nnyo, mwebale ddala akuume.